Apass tetumulabye nnyo mu bya Kenzo mu NRM siyo muwona we mu bya people power siyo muwona aba dread ziba zetaga care tetumanyi so agambye bagamba zola ziri expensive no kuzifaako buli dakika so agambye yetajja genda mu NRM tagala sente za politics is wanting to keep out olaba ne Bobi Wine chaliwe naye yajja muwagira ku social media because aina abawagizi bine bipolisi bimala okugwa abagizi baba ne mixed feeling notandika okubona abona okukola ssente ngibya politics byagwa but you can't position yourself clearly. I believe he's right. Yetajja bibeeramu mukole ssente zamwe yetajja ziri akalinde nga biwedde. Okay. So let's get to engage Apass on this one. Komeo. Saagala nenga nzikolerere mu ngeri endala. So edite yazikolerera. Saagala ssente za gavumenti. Ya ssente z'abafaani. Gavumenti wevayo negamba mpisiza mu edikenzo akawumbi kagende wa Apass tokalya. Tokalya? Apass. Legacy over currency. Recho vera tolya sente. Bali basimbaddeko n'ensiganda. Bali basimbaddeko n'ensiganda. Onazikwata kati? Kali nyingi n'essola sooke. Bajja kwewuunya. Okay, bw'oba tolya sente za gavumenti nga ne tukulaba ng'oyimbirako Bobi Wine kujabeera agenza okuba campaign. Mukwano gwange nsobola okukampeyinigira online seta agenda kulaale. Buli ayagala agende naye nze sigendayo. 2026 ogenda tudizaamu ki buli wakuba Serena n'ojabya. Yakuba ku kigo ekineneko. Oyagala Namboole? Oba bampeka Namboole yalaba. Nina kirowoozaako ndabe. Omwaka gujja bagwa pulaninga. Then maybe ogunaddako tubikole. Kengesaha babdeli basazamu ekivulu kyekyotera okyogerako kinga omuyimbi. Kinsanyusa because nandyagadde ayimbeyo. Naye ate sibimanyi nnyo binyonyola naye tekinyumira kulaba bintu ng'ebyo.